Wano kyekitawuzi naye abalonzi sirabako n'omu Jamani nga yankoze akantu. Kati nkole ki? Owai, webale kujja. Mbadde ngamba mwakyusizza ki? Obwedda ndowooza nti ekifo mwakikyusa ngamba naye guno gwe muti gwaffe ogwa bulijjo. Sanga banajja tugira nsanyusa okuba mwebale kujja era kale mutasiga nawe watuuse dda anti mbadde mbabuuza akaluluka bannange njagala tutereze eri ate njagala kutereza abakyala mu kitundu muno bonna njagala mbatereze bonna Kimara akaluka kwewe Kimara kamugongo kamugongo kanshokula jeba kali Sedi abane w'abantu olwalero teruba campaign lero teri kubaganya birowoozo era nze nasoose wano mbadde mbabuuzaako obuuza teri campaign enteekateeka eri bweti njagala tusimbe ennyiriri buli muntu alina dakiika emu n'ekitundu okwogera eri abalonzi tutegeeraganya nze nkubiriza olunaku lw'okulonda teruboleko okuba kano eyo omwenge gwamuwasa webale kugula era omukisa mwena muli bantu baffe teri nsonga lwaki mukulu Ssedyabane tayogerako eri balonzi edakiika emu n'ekitundu n'omukulu ono naye edakiika emu ebyange kituufu nze Ssedyabane yegwoli kino nze nkumanyi ndi mwana wa kukyalo kuno kwenzaalwa era kwejja okuziikibwa atalina mutawaana eri muntu yenna Ssedyabane yegwe wange agamba okalina basebo ne bannyabo kati onsanze mummanyi nze sikumanyi mukwano gwange kusaawa eno nawosibwa tamiro lyo kamumugongo eyo najje nga bwe mbadde bagamba abakyala kamugongo ebibuuzo tujja kubiddamu naye luvannyuma kubanga olwedde twayogera dde eri abalonzi n'olw'ensonga eyo nze ssentebe w'ekitundu kino atudde mu ntebe muno naye kyama era nga nze nkubiriza okulonda ku tuze kulonda ssentebe enjebo gituddeko lwakitonyegwako ate n'obutabi bwayogedde ekintu kyenjagala mutegeere balonzi nti entebe tebeereraawo kati ate tulondaganya naye era nze nkyaliko n'olwekyo ssemateeka ampa obuyinza okusigala mu ntebe ate njagala okubategeeza abalonzi ekintu kye seetegese kuta y'entebe mukulu kati awakange ezokalina eno entebe gye twagala okufunirako akubiramu bigere n'olwekyo enteekateeka eri bweti enteekateeka eri bweti ntudde wano
Awo. Omukulu Ssejjaba n'ayimirira. Oyo. Omukulu ono naye ayimirira. Simumanyi oyo. Kutegeera naye. Abange gwokolangani. Tuli balonzi. Entebe tesigalira gwengani. Ate atali kubba kasaka mugongo tali kubba. Jamani miaka 18. Abawapisi bange mwenna mbategeeza mabega. Simba mugongo. Ati tweyongere mabega. Mugongo. Tweyongere mabega. Simba mugongo. Mulabika mugongo. Tweyongere mabega kati buli omu agende ku layini kwagenda. Kyenjagala mutegeere nti nze ssentebe yeesimbyewo naye era nze ssentebe akyali mu ntebe. Naye ntebe kwotudde ate gye tunoonyeza ssente. Entebe gye munoonyeza ssentebe Eno kwotudde. ekyalo tekisigalira awo. Kati olwo. Nze nkulira ebyokulonda Igwe. ebivudde mu kulonda nze mbirangirira. Kati olwo tuba Tukole bwetu. Akalulu kano ffenna weetuli ate ffenna tulaba. Banabba bati akalulu nga tusimbye layini. Nze kyensaba kikole kimu buli omu asimbe ku muntu we waagira. Ssentebe tugenda kusala osikemuko mu maaso wano wemu tufune gaafu wetukolera ebya. Njagala kubategeeza nti sitandika. Kati temwesemberera nnyo saagala muntu agambe nti ono yayimiridde mu layini yange. Kati kyamaani fe tutandise teri kutunula mabega.
temunyiga nga abakyala tubavuddemu la mukazi wange anvaamu n'agenda omuntu opponenti omuntu n'amukwatira n'ensawu n'amugwa mu kifuba alina n'olubuto lwange naye olwolulwo olina obukakafu nti luno sooka okyebuuza ekyo olubuto luno omukyala asobola okuvaamu n'agenda oba omulala ng'ate ggwe bbaawe nga yeetisse n'omwana we golabe olubuto lwange ate kati lwange era kati naffe tubuuzago yandigenze n'olubuto olwo nga lulwo nalutwalewo omusika tove wa simanyi kati bigirya nze no bulijjo musajja w'omufulumya omusimbi abulirayo n'owiikisinga bbiri biridde munaabiwulira